Shaki Media gwe mukutu gwoliko amanya nze omugavesa makula Shakira. Olinako lwaleero tuli Kalungu eno mu Masaka. Gye nasanze omukyala oba maama waffe, jjajja waffe, senga waffe, muganda waffe eyeetaaga okubeera nga ayambibwako mu ngeri emu oba endala. Omukyala ono bamuyita Florence Namatovu. Waliwo omuntu omu eyankubidde simu n'aŋŋamba nti omukyala ono yeetaaga obuyambi bwange, yeetaaga okubeera ku programu ndi mukazi asobole okubeera nga ate ayambibwa. Mu mboozi gye nasoose okuwulirako baŋŋamba nti yazaala abaana be babiri bonna ne bafa. Embeera gy'alimu si nnungi nnyo, y'ensonga lwaki neesitudde olunaku lwa leero nzije eno e Masaka mpulire ki ekisinga okubeera nga kimutawaanya ng'omuntu, ki ekimunyigiriza era ki ky'ayagala mu programu ndi mukazi. Nkujjukiza gwe mulungi ali ku programu eno nti programu ndi mukazi tutunuulira abakyala okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 6 nga batubuulira buzibu ki bwe bayina. Bwe baba bulina bajja batya okubanga bali mu buzibu obwo era babumalawo batya. Kubanga abantu bangi mu nsi muno abakyala bangi babeera mu mbeera enyigirizibwa naye ne batya n'okuvaayo okugyogerako oba n'atya okuvaayo okujogamba abantu nti bannange mu nnyumba muno mwembeera ekyokulya si kiyina bannange tekiswaza. Tuli bakyala abastrugglinga mu mbeera yonna naye bw'ogezaako n'olaba biganye weekubira omulanga abantu basobole okuba nga bakuyamba. Omukyala ono we bamuŋŋambyeko ate ng'emyaka gy'alimu gikuliridde jjajja wange ate nga maama wange ate nga ssenga wange ne ŋŋamba lwaki konze ka nestrens gye mpulira ye ki ekimutawaanya. Kujjukiza ku Shaki Media genda osubscribinge, likinga, sharinga, link eno bw'ogiraba gisharinge gitambuza abantu basobole okubeera nga balaba. Waliwo akada akaliwo genda okanyigeko notification ogenda kubeera ng'ozifuna bulungi nnyo ate katuwulire maama ye ki kyatwetaaza nga ffe aba programu ndi mukazi. Nga bwe nkugambye nti tuli mu Masaka mu district y'e Kalungu. Gye nagambye tulina omukyala gwe tugenda okusisinkana oba jjajja amanyikiddwako aga mukyala Namatovu Florence. Agenda kuba atubuulira ku bulamu bwe yajja atya okubeera eno, kiki ekisinga okuba nga kimukaluubiriza ng'omuntu. Kubanga nina we nabadde omuntu omu n'aŋŋamba nti waliwo jjajja akwetaaga mu bulamu bwo era ayagala alabikeko mu programu yaffe yandi mukazi. Jjajja kyetusanyusa okulaba munnange. Amannya gaffe Florence Namatovu. Okimanyi jjajja nti nze abenga bibe banzaala munnange Katonda yeebale. Mba muwalawo yanziza okufuna omuwala omumyufu. Programu eno gye tulimu jjajja bagiyita ndi mukazi. Ndi mukazi tutunuulira abakyala okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 6. Batubuulira ki ekisinga okuba nga kibazitoolera ku mitima gyabwe, buzibu ki bwe bayina era baba babuyina bwava ku ki, babumalawo bate, babugonjoola batya. Nina we nabadde ne baŋŋamba nti jjajja neetaaga mu programu yange n'eyandi mukazi. Jjajja njagala nsooke nkubuuzeeko ekyalo kino kye tuliko bakiyita Kikonda. Kuno kwe wazaalibwa oba? Wazaalibwa Muyenga. Mama ne taata bakyaliyo balamu oba baafa? Kati jjajja ova otya Muyenga okudda wano? Tunyumizeko ku mboozi eyo ey'Emuyenga okuleeta eno. Anti bwe mmala okusoma eriwo jjajja gye nnali jjajja oyo yankuza gwe twali naye. Kaakati luwange n'aŋŋamba nti bamule Mutwara tajja kuzaalira Viira Mutwara. Baba wange ng'afumbiddwa kuno kwega mama wange ng'ate azaalibwa Mpugu. Mbugo kiri sayidi kiri erira mu Masaka muno isaawa ne Matanga n'okwatanga agende kaddugala Masaka kwekuleeta eno mukulu wange n'abeera nange. Olwakuleeta ng'oli myaka ng'emeka? Ndi mukulu najja okuzaala era nalina emyaka oba 25 oba
bwekityo. Ekitegeeza jjajja okujja eno wajja omaze okuzaala oba wazaalira eno? Nazaalira Nsambya. Wazaalira Nsambya. Eno wajja olina first born wo. Olina abaana bameka? Olina abaana babiri nenzaala omulenzi nenzaala omuwala ne bafa. Bombi abaana bonna nga bazadde baana bannaabwe nga bakuzaalidde abazzukulu? Naye omulenzi yazaala omwana gumu naye omulenzi talabikako kitaawe yafa. Omwana w'omwana omulenzi yazaala mwana mulenzi naye omwana talabikako. Kati jjajja obeerawo otya mu mbeera ey'okuba nti toyina kuba wano ewaka tutuuse tukusanzeewo ggwe wekka tewaliwo muntu yenna aliwo, obeerawo otya? Mbeerawo n'abaana ba mukulu wange oyo eyatuleetako naye yafa. Oyo mukulu wo? Kati mwana ki gw'obeera naye? Naalongo oyo tunyanja. Naalongo. Kati Naalongo alina omulimu gw'akola ogusobozesa okubeezaawo obulamu? Abeera waka bbaawe yalina akaduuka ery'ekikonda naye abeerawo. Abadde afumba paani nga zafumbamu kwegamba gangerako eddagala. N'akugulirako akadagala n'akasukaali nange nga nnunda obukokokoko nembutunda oba bubiri tugendera. Nemubeererawo bwe mutyo. Ate n'olulimi n'abeekyalo nabo ne bayamba akuwaddeyo ebbiri akuwaddeyo ebbiri olukumi nemugenderawo. Bangambye jjajja oli mulwaddemuuko. Nanti nalwala puresha n'alusa ebinpisa obubi ennyo. Kati yo treatment ogifuna bulungi? Treatment obujjanjabi? Anti era obujjanjabi bwe butyo butono baali bantwala nga ntambudde eyo ekalungu kakati ng'ate ne baŋŋamba nti genda e Bwanda n'essente nga ntono antwalayo obw'olumu antwalayo bw'atyo kweganya empisibwako sifuna kadagala. Etandika n'alabayo oba nga 5 ne tugula duuka wali oyo yeekozesa puleesa naddala n'alusa olubuto lwokya wano bwetandika ekibeera bubi kwegamba nenjeeraawo ng'obulamu tobutegeera. Kati Naalongo bwe yakuze temwatuuka mu ddwaliro? Eryabo eno ekalungu gye yakutwala okuddamu okukebera? Twatuuka tebutuuka ekalungu bakuwa kapanada ate nga bamuga nti genda mu famasi oba oligula ate sente tewali. Ate akasente tewali. Kene tubeerawo nenywanga ku Uganda eri ebikopo ebyo bya Uganda binywa bye bibeezaawo obulamu. Era butono kukwasa Mukama. Mukama yandiko. Kati ng'oggyeko Naalongo oyo teriyo muntu mulala yenna mu b'ekikawa mu bafamire agamba nti ye maama waffe oba jjajja waffe oba ssenga abaana be baafa kati mubeererewo okwo? Tewali. Kati muno mu nnyumba jjajja obulwadde bukukwata ng'olimu wekka okola otyo? Olina essimu? Toyina ssimu? Mukama nti nga bwegambye maama yakuuma bwe ndaba bukedde nkeera nenzigulawo balabe kiki nekakaba nentuulawo kwe kafo kange nemuga nti mumpitira ate nasuze bubi najja nagenda nagulayo obudagala. Lwaki Naalongo tasula wano? Ayina mufumbo ajja buzzi ku makya lwembedde obubi asulawo agira nga ngijanjaba nazayiza engoye ne ku Sande yali wano ng'ayogeyo kate n'engoyegoye endala. Kati jjajja ku byonna by'oyiseemu era ne by'olaba essaawa zino olinako ku nnimiro w'olimira? Olusuku. Kati ani akuyambako okulima emmere? Anti kaakati bwe mugjamu akatooke enkawa nnimira n'alima. Ate emmere gwe gye wandiridde jjajja ate ogiwa kulimira kibanja? Ate waalusa yazingaana sirya matooke ndya kawunga. Olya kawunga n'akaceere? Sirya na bijanjaalo sirya bimere ndya kawunga n'akaceere. Akawunga nga kaliko nva ki? Ate
ate munange byekinaku ate n'amalibu mukenesi mulye bwe ngira obunyaanya nenteekamu nerijjamu obusupu nenkoza. Ku mbeera yonna jjajja esinga okutawaanya kiki owulira ekisinga okuba nga kikuluma ku mutima gamba nti kino kinkaluubiriza mu bulamu? Naddala obulwadde ebyokulya naaliridde oba kawunga nteekamu otunya naye nga ko kafuna ate nkafuna tugulayo ka kiro kakati bwe muli baamu akatooke nga ka siringi 13 nengulayo kiro nindya kweyo mpola nindyako koota okekkereza kino omusaba ngamba nti nyiikira okulya oba bw'otolya muna ate zeeyongera okumalawo obulago. Jjajja kati bw'oba otuuse okufumba emmere olina akuyambako okufumbirako? Ye nga bwe mbeera nzekka neekakala sijja kwebakamu ngenda n'engoya era musanze naakamala okulya ngenda n'engoya mala eggoya abanjasiza akakuba kanjasiza era amazzi ngula magule tewali wasobola kuleetera kutuzzi bw'alumu ng'obuzzukulu buzza obuto ate busoma ekidomola kya mmeka eno eky'amazzi 5 kyebakuggyako kuleetera amazzi. Tuli ku programu Ndi Mukazi ku Shaki Media kugenda okusanga emboozi eno nga maama akunnyonnyola biki ebimukaluubiriza mu bulamu. Maama kansooke nkubuuze ki kye wandiyagadde omuntu ali awo alaba programu eno kuyambamu? Omuntu anyamba yandibaddeyo n'agamba nti maama mukadde oyo annuma okubanga talina kadagala okubanga talina kino. Kiki owulira omuntu kye wandiyagadde akuyambeko? Akuyambeko mu bulwadde ne mu kulyanga akamere kawunga. Nga bwe nakunnyonnyodde tuli mu Masaka mu kibuga kya Kalungu. Maama ono ennyumba eno nga bw'ogiraba agibeeramu yekka. Mukadde ennyumba ani yagikuzimbira eno? Nzimbibwa mutabani wange nga tannaba kufa. Omulala Ono mulala yafa bange naye yafa Nebagwawo njiraba nti teyakomererwa. takyalina nakasente ngamba kasita wenebaka tewatona ebeererewo ogalikwa obagakuleeta ebiyamba gwe omulungi ali ku programu ya Ndi Mukazi. Tuli wa jjajja omukyala ayitibwa Namatovu Florence. Yeetaaga ku buyambi bwammwe, yeetaaga ku kisa kyammwe, yeetaaga omukono gwammwe ogwa ddyo mumukwatireko mu mbeera gy'alimu. Tali mu mbeera nnungi nga bw'omulaba, ennyumba eno agibeeramu yekka. Ekyo tekyandibadde kikulu naye ekisinga okumuluma agamba alina obulwadde obumutawaanya naye talinaamu yadde n'akasente nti ne bw'aba nga asuze pressure emuluma oba nga ulcers zattuse bamutwala mu ddwaliro e Kalungu naye ekinene nnyo kyajjayo bamuwaayo kapanado ka 1000 amakerenda amalala ne bamukola ki ne bamuwandiikira mawandiikire. Yeetaaga ku buyambi bwammwe ng'abalabi ba programu eno, yeetaaga ku mukono gwammwe ogw'ekyokulya n'afuna ekyokulya n'afuna engeri gy'asobola okuba nga abeezaawo obulamu. Programu Ndi Mukazi tutunuulira bamaama abali mu mbeera enyigirizibwa, tutunuulira abakyala abastrugglinga mu mbeera yonna. Ogenda kwekanga nga mu programu y'emu tukuleeteddeyo ne ku baami nga bw'otunuulira ennyo ekisinga okuba nga kimuluma nga naye weeka kyava ku mukyala nga yamutuusiza mu mbeera efaanaganako bwete. Naye olunaku olwaleero tuli wa mukyala Florence Namatovu. Yeetaaga obuyambi bwammwe. Ku Shaki Media gy'ogenda okusanga programu Ndi Mukazi. Amannya nze Omugave Ssemakula Shakira. Nzikiriza nkolemu bwenti. Ku Shaki Media kwoli tuli mu programu Ndi Mukazi. Jjajja njagala twogerayo ke bayita akatalekeka
okagamba abantu wali mu kamera njagala otunula wali mu kamera ogambe abakulaba essaawa zino kiki wandiyagadde ekirala okuba ng'oyambibwako kuba kati obadde otugambyeko nti weetaaga okuba n'amakerenda weetaaga okubeera n'akamere ki ekirala kye wandiyagadde obeere ng'oyambibwako ebyo byokka byenjagala ate ekirala kiki singa mbeera n'akasente n'akokulya ndaba omusawo olunaku lwaŋŋambye nti oba okomawo muzeeyi ku ssaawa lunaku gwe sente tewali ate neeyongera kusereba neŋŋombe kakati jjajja omusawo yakuggyako sente mmeka buli lwogendayo anti boodi ntwalira mutwalo ku ddwaliro kinanjjako emitwalo 2 olina akuggyako emitwalo 2 okay eddagala lyakuwa lye bakuwandiikira mu ddwaliro lirinawooko wano nti empapula kuba kuwandiikira eddagala anti ye yalimpa n'okuza gwe n'oligula sigula ye bwe mmala okumuwa sente amaze okumpima eddagala ng'akuwa eddagala kati jjajja eddagala eryo ogenda ditulagako sooka oyindeko anti nalimalawo ngenda kulaga empapula leeta ku mpapula tulabe program gye tulimu bagiyita ndi mukazi ku Shaki Media emboozi zino kwogisanga jjajja gwe tulina twamusanze eno Masaka gye bamuupitidde ne baŋŋamba nti yeetaga ku buyambi bwange ye nga ye mu bulamu agamba singa afunayo omuntu amukwasizaako ku ddagala eddagala lyamira balimuggyako emitwalo egi omusawo ne bode mutuusa ku ddwaliro emuggyako omutwalo ogu gumu amaze kati sabbiiti 3 bukyanga bamuyita abadde tannawezawo mitwalo 3 okuyita owa booda n'okuddayo mu ddwaliro akole ki ajjanjabibwe twagala tube ku ddagala lyamira bwe tuba tusobola tumugulireyooko oba si kyo tumuzeeyo ew'omusawo ate omusawo atubuulire ki ekiyinza okuba nga kiddako mu bulamu obwo etwogerera zino ze zimu ku mpapula za jjajja ze bamuwandiikirako eddagala n'agula kati buli lwogenda yakuwa eddagala lya njawulo oba lyerimu lyerimu jjajja gyerimu zino ze zimu ku risiiti kati nga bwe liri wano lyonna jjajja alikuwandiikira nga bwe liri wano lyonna alikuwa ng'omuwadde emitwalo 2 lyonna lyonna akuwa doozi namba oba akuwaako kitundu tegeera ampa bwekete opaketi agamba nebuggwawo oba olina okuddayo ofuna obulala kaakati jjajja kati tetunnamanya obuzibu oba akuwa doozi namba oba akuwaako kitundu kubanga teyinza kubanga doozi namba nga bwe gali wano ndowooza mugalaba amakerenda mangi ne gabeera nga gaggwawo olinako ko ge wasigazzaawo nti oba gasigalamu 2 oba 3 gonna gaggwawo wasigalawo akapuresha kano ke ka pressure kawemira gwe ke bakuwa kati ke kasigaddewo kokka eddagala ligwewo ku ky'ennyumba eno jjajja oyagala abantu bakuyambeko ki empewo ereme kufuuwa libagambe wali bawulire jjajja nti osaba batuyambe iye jjajja banyabo ne bassebo njagala munyambe ku nnyumba ndi mukazi munaku ng'abaana bano bali wano era bandaba jjajja asula mu mpewo ng'ennyumba bwe mugiraba baagiteekako amabaati naye teyaggwayo enkuba ne bwetonnya ne mabega eraga nti etonnya ate n'amabaati gennyini mulimu obutuli obuyisaamu enkuba mu maaso teyatuuka kati mu kyonna empewo yonna ejja neemukola ki
ejja nemutuukako kyokka embeera gy'alimu ya butiti. Nkukoowoola gwe omulungi ali mu puroguramu eno gw'alina omutima omugabi kitono nnyo kubanga omugabi taba na mutima munene oba taba na kinene. Omuntu ng'agaba kaba kantu katini nnyo bwe kati n'agamba nti nze omutwalo gwange guno bagugatte ku jjajja baguwa omukyala Namatovu Florence agenda akole ki agende yejjanjabise. Wano sigenda kusukkawo ow'omutima omulungi nkimanyi alaba era ayagaliza gw'amanyi maama ayagaliza mukyala munno okubeera mu mbeera ennungi nkimanyi olaba n'okuwuliriza owuliriza. Wano wenkukoowulira nti munnange jangu tuyambe. Sigenda kusukkawo twatambudde tulibadde Masaka eno gye nasanze omukyala ono amannya omugavesi Makula Shakira. Program tuli mundi mukazi ku Shaki Media kwogenda obisanga. Nkujjukiza gwe omulungi ali eyo nti subscribinga link eno gitambuza abantu basobole okubeera nga bagiraba nyiga kade notifications ogenda kubeera nga ozifuna likinga sharinga ogenda kubeera nga onkoledde ddala obulungi obutagambika akuume atakuumira mpeera mweraba.